نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شاركوا بالFM تكون مسامر تنزمندا إكولا اليوم توابلجو أمانيا ندوبوزي قبلجو شيخ حسين موانجي ono kurubya wakubiri programu yaffe da'wa manyobusiramu tuba mu nsonga za mali yabasika. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwatuwadde tumusaba Allah ekitiibwa asonyiwe bakadde baffe bonna batuvudde ku maaso naddala mukadde waffe w'ekitiibwa Sheikh Ismaila Nkata Allahumma ighfir lahu warhamhu ya rabbi. Abadde musajja netusaba Allah ekitiibwa amwe ekirungi mu baana balesi ate nemufuulire ne sadaqa gyakoze ya Qur'an okusaasana buli wamu wonna ewali abategeera olulimi olwo. Naam abaweza baffe abalungi programu yaffe yasembayo twayogera ku nsonga asbaabu zaali ensonga eziviirako okusika ezitunulibwa ennyo mu nsonga ez'obusika era nga kakasa bonna abaaliko biidhinillah bategeera kuba tutatandika kibaita sababu kyeki seekana atubuulira reason ensonga lwaki seekana kitubuulira era nayingirako katono nnyo obudde bwatukwatira nga twakatandika okubeera nga tuseetula ensonga oba nga twakatandika okubeera nga tunyonyola omuntu asbabul health. Twebaza mwenna abawuliza abaffe abalungi mukadde wange Sheikh Munabugere Sebokwali wamu ne sahaba be bakuweereza salaamu era nga bagambye bawuliriza ddala programu tubagiviirako ddala n'abala bangi nnyo Sheikh Muzaffar Dembe imaamu awo ku Natete Regional Mosque yakuweereza salaamu n'abala balaba wano amasimu mangi abalaga nti ku programu kwebali era bawuliriza bulungi ddala. Sheikh abantu basaba naye okusaba kwabwe ate mwana wattu ng'ate wano kwekuli ku radio nti omuntu abeera ayitiddwako omusomo ogwo olw'ensonga ez'enjawulo ayinza kugusangawa. Nembabuulira ebifo bibiri. Ekisooka girinako okunnyonnyola Epal FM janguwa ne flash yo ogambe nti njagala omusomo ogwaliyo ennaku z'omwezi 10 ku nsonga bwe ziti wenatuuka wano biidhinillahi taala bajja kubeera nga bakukuwa. Owokubiri Sheikh yagenda otunnyonnyola sayiti gyojja okusaagako omusomo ogwo obeerenga ogufuna bulungi. Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Naam, kitegeeza kama voti video zonna utandika okubanga oziraba ozifuna bulungi n'emisomo egy'enjawulo. Barakallahu fikum. Naam Sheikh. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Sina bingi nnyo mu kutandika. Naam Sheikh. Abula okujjako okusooka okubanga ate ntuuswa okunyolwa okw'amaanyi eri abawuliriza Palo FM byonna gyetuuka n'eri famire ya Sheikh Omugenzi rahmatullahi alayhi. Ze munyenye bwe zigenda nga zituvaamu ate nga aslan zikwatira ddala ku kikolo tusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala nti azzeewo abasinga kwabo. Allahumma amin. Kyetuba tusaba otherwise bwe tugenda ate ne tubanga tuviiriddwako emmunyenye ng'eyo ate ne tubanga tetuzizzaawo kitegeeza nno kusoma seeka kitegeeza kusoma na kusomesa abamanyi tusomese. Nina kakilipu kaseeka ke nawuliriza ng'agamba nti nsaba Allah ow'ekitiibwa byonna biyampaako obusobozi okubanga mbikwata mu mutwe guno ampa obusobozi mbibabuulire yatulekera obuvunanyizibwa busigale gye muli okubituukiriza muddeewa Allah wakuba embooko zammwe nga ye ali wali atudde asirise. Ekintu ekyo ssebo kikulu ne kikwata bwe yakyogera bw'atyo butuufu ne ŋŋamba nti buli yenna Allah gwe yali awadde ku kumanya nga mwali mu Uganda muno alina ekilipu gye yali eraga buli yenna Allah gw'awadde ku irimu mu nsi muno nga irimu eyo eteekeddwa okuba ng'ogituusa ku bantu abayonta abakuliraanye n'oba nga tokikoze ery'ebbanja ddene lyolina
irimu Allah gyakuwadde ekiseera bakkiriza negaana okutuuka kwabo abatuufu bagituuka kugifuna. akbar nsonga nnene nnyo nyini ddala saawa tubakuwolera ate kati ennaku zino irimu abagiina bangi naye ate saawa zino omanyi obuzibu obuliwo abarisiivinga irimu be batono bangi naye beesosola seeka batono nanyina gwe nawulirako n'agamba oyo seeka simusomaako. ekyo kyotegeeza oyinza okusanga ng'ate butamanya omanyi kanjigirizeyo akantu katono nnyo nabubuuza bosomako obateekulwa otya mu tawhid batwekesa asbabu lfuruqa ensonga ezireeta okwawukana ontegedde bulungi min asbabi lfurqati mu nsonga ezireeta okwawukana singa omuntu akeera enkya awal taasubu lmadhhabi singa omuntu akeera enkya n'agamba nti nze ngoberera imamu shafii yekka sigoberera mulala yenna ontegera bulungi hatha khata ngoberera imamu shafii yekka sigoberera basigaddewo maliki sagala kuwulira hambali sagala kuwulira hanifa sagala kuwulira eyo khata au taassubu fi'atan min annas oba omuntu okugamba nti nze nina abantu bengoberera mathalan ana attabi'u wafdan ta'allamu min as-saudiya nze abantu yenna buli yenna jjanga asomesa nga yasomera Saudi Arabia oyo gwenjigako yatembana buzuki no anti kyetugamba hadha ta'assub al-madhhab maana dhalika nti amazima ne bweganajja nga gajje kujihandala ogana nti oyo yasoma Saudi tetwagala muwuliriza kyekyo kyenyini kyobadde oyogerako nabatera okwanjula bagamba darasa ezo shekhe tuleese inshallah shekhe هذا شيء مقصودي kyentegeeza mukyo nti mulimu abantu mbadde manyi nti bongera okwogera ekigambo ekyo okunywiza ono ajja kukwawukawuka hadha taarufu kumanya muntu naye kyetugamba kyekiriwa nti twatuuka ekiseera ntuuzi nga tuwangalira ku ground ng'aba oli bwawulira nti agenda okusomesa waawa nti yasomera Kuwait amadde manyiwe Saudi eyo ddala sijja gijjamu nandi kyeŋŋambe kyekyo wali ku ntandikwa nti bannyonnyola omuntu paka gye yasomera basobole okutuuza ona ayinamu embeera ezo nedda ate ekyo kyanjawulo yentegeere bayanjawulo kiri kiba kusosola mu bantu mu irimu nti nze irimu eve Kuwait sigikola ki ndowooza obusiraamu obwa Kuwait bulala n'obusiraamu obwe Saudi bulala nedda obwo ezo hadhihi asbabu lfurqa zizimu ku nsonga ezireeta okwawukana kw'abantu kuva ki تعصب المذهب وتعصب الفئة من الناس وتعصب الأشخاص المعينين نوم توكلون دموا بانتو مثلا وإنزو كبيرا ونكانت نزي الشيخ حسين موانجي بوهبيرا كو راديو نتريدا مبيرا كو نبريدزا بلونجي نايانا أجدو سمسا سيكا كوندي نزي سيبيرا كو راديو أهو كتاكي بلونجي كاتي هذا لا يجوز ولا ينبغي tekikirizibwa si kirungi mutukubera nga tekikirizibwa buli ajjampulirize muwulirize khudh minhu khair watruk min madha ma kharaja minhu min madha min ash-sharr idha wafaqaka Allahu ta'ina bainahuma kati elimu yamwe fatwasigala kudwe gamba Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allahumma allimna na yumjongere kuma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fahma Allahu akbar katagde bulungi matovu خلاص ensonga ziwedde bulungi nnyo mmanyi wange naam Sheikh nakulwa leero olwo tusuubiza okuyingirira ddala umusomo naam Sheikh طيب الحمد لله وبعد kiriza Sheikh tutandike ate naawe twakoma ku mulundi guli twakoma nga tutunuulidde okusookera ddala التفرقة بين السبب
والشرط يعني تمييز بين هذه الموضوعات بين الشرعي وبين الشرطي وبين المانع هكذا abamanyi batunyonnyola mu nsonga ezokulaba nti bazawula kubanga zinamu obugambo biri bwetwagambye twabuyita philosophy mulimu obugambo obwetaaga okubanga bwetaagisa omuntu obwongo bungi nnyo okubanga abutegeera so wetugenda okutandikira terefu tukirire wansi twagamba tugaa nti sababu eno eyawukana ku kye bayita sharutu kuba sharutu twabumala dda sharutu butambula n'empagi nga bwe twatunuulira ne tugamba nti asharutu la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun akagambo ka sharutu ke twalaba زي تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث ثم الآخر العلم المقتضي التوارث إذا توازتون للشروط نقص قواتنا نيمباجي زاكوليمبرا kweka kasa omuntu nti afudde kweka kasa omuntu nti agenda omusika wali mulamu okweka kasa nti ebigendo kolebwa birina ko okumanya kakati ezo ensonga zaawukana ligamba nti sharutu yo egamba nti la yalzam min wujudihi wujudun wala adamun sharutu webeerawo yuteka kasanti obusika bulina okubeerawo oba tebulina kubeerawo oba ontegedde bulungi kyekyawukana kusookera ddala kuki ku sababu wayakhtalifu anil mani era sababu eyawukana ku kye bayita ekiziyiza oba ekigoba omuntu mu busika fi anna almania yalzamu min wujudihi aladamu kubanga mani'u ekiziyizo oba ekigoba omuntu obusika kyo kitegeeza nti lwe kiba kirabiseewo obusika tewali obusika tewakola ki wala yalzam min adamihi wujudun wala adamun saate ekikuziyiza oba ekikugoba mu busika bwe kiba tekiriiwo era tekikakasa nti obusika completely weebuli oba tebuliiwo kitya kyosobola okubanga tolina kikugaana mu busika naye nga byogenda okusikira tewali okategere bulungi yes osobola okubanga tewali kikugaana mu busika naye nga ate byogenda okusikira tewakola ki tewali era ekyo ekimu osobola okubanga oli yegwe omwana mukulu niye taata abadde muddu so ate era kisobola okubaawo ku mbeera endala ontegedde bulungi tayib n'agamba ekirala nagamba nti kama ati kitu ekiraba biidhnillahi tabarakahu wa taala gye bujja alekera wayakhtalifu anil ithnaini kakati olwo sababu nebanga eyawukana ku bintu bino ebibiri eyawukana ku sharutu neyawukana ne ku kiri bayita ekiziyiza almani'u fi anna fuqudani shurut ekitegeezebwa nti singa obulombolombo tebusangibwawo shurutu الموانع ليس لذاتها معناه nti singa obulombolombo busangiddwa nga tebuliiwo n'ebyo ebiziyiza nga byo byennyini byo ku bwennyini bwabyo tebikoze eki tebisangiddwawo wa innama li amrin kharijin anha tebiri amakulu okuba obutabawulo bwabyo byo tebibeera nti byekutte ku busika nti birina okutambula nabyo nti sharutu wamu nebiziyiza birina okutambulira ddala mu busika la فإنهما لا يمشي لذات الإرث وإنما خارجا ماذا خارجا عن الإرث byo biva wabweru waki wabusika tebiyina kakwate konna ku kinyusi kyabusika وعدمها سبب لماذا لحرمان منه naye ate وعدمها سبب لماذا لحرمان منه era tekitegeeza nti obutabaawo bwabyo nsonga esobola okubanga eziyiza omuntu mu buki musika kyolwokuba tebiriiwo kati yafa obusika tebugenda kukola ki tebujja kuyimirira nedda ekyo twakiraba ku mulundi guli ongwaggwa so nga tugenda mu maaso bayanu asbabu lirithi almuttafaqu alaiha tugenda kulaba obulombolombo ensonga ezo abamanyi zebakkaanyaako abasinga obungi bonna zebakkiriza nti zeziteekeddwa okuba nga zitunuulirwa nnyo naddala mu mbeera ekwatagana n'obusika batugamba nti asbabu lirithi mahallu khilafin baina alfuqaha abamanyi bayawukana mu reasonings mu ntegeera yaabwe ey'enjawulo mu kunnyonnyola obulombolombo buno otegedde mungi min haithu la adad naye nga baawukana mu mbeera y'okugamba nti buli bumeka bwenkana ki omuwendo amakulu bayawukana mu muwendo okutahadda
abafe boina kuba busatu boina kuba butano boina kuba 10 awo bayawukana muki muwendo naye ate ne baako bibakanyako byebegattirako buli omu n'akikiriza nti kino kituufu ne bakyegattirako walakin almutahaqqa au muttafaqu alaiha minha thalatha obusatu ebisatu mwebyo ebisembeza omuntu ku busika byonna abamanyi yonna gy'onaagenda babikola ki babyegattako bw'onaagenda Imam Shafi nafsuhu onaagenda Imam Malik nafsuhu onaagenda Imam Abu Ahmad ibn Hanbal nafsuhu hatta ila Imam man Abu Hanifa اشتكيزاو يقول كيغامبا من هو تكيزاو يعني هم من الاصول حتى من الصحابه سوانا وفا بوكشارو لا فتوغو بيريدا بينو اوريدي بيتواسanga الاجلاء ontegere وضحوها bitusanga bamanyi bali abanene abatusokera ddala baliwo fi aslan ku asl risala abajja ku bikolo by'obubaka so awo betujjako nolwekyo kati ffe tugoberera okusinzira ku nnyinyola zaabwe naye ati Allah naffe atuwa okutegeera ilhamat nitusobola okubanga tukola ki tutegeera ensonga zino netusobola okubeera nga nomayiz bainaha nga tusobola okuzaawula so kye tugamba nti abamanyi abo banjawulo kubanga si Imam Shafi si beboka nti bebamanyi waliwo Imam Maliki n'abalala bonna abanje basigadde ba ummahatu sita nabo we baliao kullu haulai ulama abo bonna bamanyi hatta min as-sahaba ulama ne basahaba nabo bamanyi kati bituba tubitunulidde naye kati bwe twogera ku nsonga generally tuba tuogedde nga tutwalidde wa mujumla nti abamanyi bonna abasinga obungi akthariyatil ulama bonna abasinga obungi nga begasse wamu bakyegattako walakin al-muttafaq alayha thalathu gambi ezegattibako ziri meka ziri satu jama'aha al-allamatu al-burhani ayitibwa omumanya ayitibwa burhani yabukunganya oba yakunganya ensonga ezo nazituletera fi manzumatihi mu bitontome bye agamba atya yaqula ganti wa hiya thalathatun nikahun wa nasabun thumma wala'un laysa dunaha sababun atugamba nti ensonga zino ez'obusika zayogerako atugamba nti ziri ssatu nikahun nga mwe muli obufumbo wa nasabun n'olulyo oba n'oluganda olukwatagana n'obuzaaliranwa thumma wala'un oluvannyuma gattako obunonozi obunonozi buno twabwogerako muntu yaliko omuddu niwe baawe yajja okumutaasa n'amugula okumujja mu buddu omuntu oyo obusiraamu bwamwebaza mu mbeera y'okussaawo obusika wakati waki w'abantu abo naye ng'obusika bubeera bwa sayidi emu one way inheritance otegere bulungi nga bubeera ku sayidi ya mukama woono yekka era bwe kubeera so bwe kityo nebeera nga mu mbeera eyo bwateekawo ekyo laisa dunaha sababun ng'obwo obusatu bwoba obumazeeyo aga nti eri sababu ndala kyetugambye nti abamanyize bakola ki zibegattako era ne bazikkaanyaako Naam, pale FM chikumsava kutuneze mwenda ekola ya mtu wa bulijjo program nyobisiram tutunulira ensonga eziviirako obusika seka zitunyonde bulungi ensonga zonna ziyinza okuba nga zituukiridde bulungi naye nga mwana wattu yogenda okusikira tewali nayogera okunyonnyola obulungi ekigenda ewala n'agamba nti abamanyi tulina okutunuulira mu mbeera ez'enjawulo atubuulidde abaawukala n'atubuulira ne bakwataganira nitubeera nga tutuuka ku ekyo kyolina okumanya biidhini tugenda kumulamu katono inshallah bwe tukomyewo biidhinillahi taala tugenda kubeera nga tuyongera ne program yaffe inshallah tovaawo pal fm kikomusanvu tutunze mwenda ekola eri omuntu wa bulijjo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukulisaayo okuva mu kumulamu okutono okwo tusaba allah subhanahu wa taala ayongere okukuuma n'okutuwamu empeera byonna bye tukola mu kuwuliriza programu ziri za daawa okyali programu yaffe manya obusiraamu tuli mu mbeera ku maali y'abasika tuli mukadde waffe omulungi omwagalwa Sheikh Omar Kasule Alhadiya waliwo yakusevingako Alhadiya mashallah naye n'ekibuzo kyabuzira ngamba Sheikh walhadiya akikonako nengamba alhamdulillah ni'mal abd Sheikh wadde kyatunyonyola naam kakati tumaze okulaba ensonga ezo ezisembeza omuntu ku busika abamanyize beegattako era tugambye ziri ensonga ssatu ng'esooka kuzo tugambye nikahun bwe bufumbo
tujja binyonyola tulawo obufumbo kyeki. Then wanasabun n'oluganda olw'obuzaaliranwa luganda olw'omusaayi lwe tumwaba olw'obuzaaliranwa. Then ensonga ey'okusatu abamanyi gye beegattako alwala bwe bununuzi. Tugambye omuntu singa yaliko omuddu ne wabawo omuntu asobola okumugula n'amugya mu buddu n'amuta, omuntu oyo obusiraamu mu kumwebaza bwateekawo obusika obwa sayidi emu. So nga bwe tulaba Bilal ibn Rabahi bwe yagulwa okuva eri Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, yagenda n'amugula okuva eri Umayya ibn Khalaf, omusajja omukafiri ali ku sayidi yaba Quraysh abali bateganya era abali basitayagala da'wa ya Busiraamu kubanga etambula. N'endala nyingi nga Barira nkyalo oyo tumanyi bulungi yavaako sunna eziwerako zimpi ziri 3 namba. Yali muzaana eri mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha era n'amuta. Abantu be ne bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basaba yashtarituna an yakuna wala'uha lahum, nga basaba wala'u Barira liyakuna lahum, basaba nabbi abakirize obununuzi bwa Barira bubeere nga budde eri famire yaabwe, nga kyebategeeza nti obusika obwa Barira singa aba afudde emaali ye yonna ebeere ng'eggwera mu bafamire. Nabbi n'agamba nti innamal wala liman a'taqa, okufuna emaali ebeesigaddewo eri oyo eyaliko omuddu efunibwa oyo eyafuuka ensonga y'okuba nti omuntu oyo ava mu buddu. Okategedde bulungi? Simu abafamile nti mumusookawo nedda. Awo n'abafamile nibo babeerawo era waliwo omukwesese omuntu ono eyata oba eyafuuka ensonga omuntu oyo kubanga ava mu buddu, obusiraamu bwe bwamuwa naddala singa wasangibwawo emaali ebeesigaddewo. Fa innahu ya'ti min abwaabil asabaati. Tayib, ekyo kibanga bwe kityo bwe kyali. Kati kkiriza Sheikh, mu butereevu mu bumpimpi ennyo tugenda kutandika okubanga tutematema ensonga zino kwe tuyitira, tulabe obusiraamu bwe bwogera ku nsonga y'obufumbo kiki butegeeza n'obufumbo, obusiraamu bwe bwogera ku luganda kiki kitegeeza n'oluganda, n'ekyo kye tulabyeko. Okusookera ddala sababul awwal huwa nikah, ensonga esookera ddala nga bwe bufumbo. Fannikahu lughatan, awo tugenze mu fiqhi, annikahu lughatan kye tuyita obufumbo olulimi olwarabu tugamba addammu waljamu, kwe kusemberagana n'okwegatta. Addammu walmadha waljamu, okwegatta okukwataganira wamu n'okwegatta. Nga mu warabu taqulu al-arab, abawarabu bagamba balina ekigambo kye bakozesa tanakahati al-ashjaru. Tanakahati al-ashjar, bategeeza mukyo nti idha tamayalati wandamma ba'dha ila ba'din. Mwarabu lwakoze ekigambo tanakahati al-ashjar babategeeza nti emiti gisemberaganye era ne giyingiragana. Wali olimyeko? Erimako ekikandwa syo. Okay. Wali osimbyeko ku miti? Akuba bate nyamukulu wange Haji Sulaiman Allah musaasire ekitongo. Naam. Yatuuka n'agamba osusize endaya gugenda kutemanga migogo. Alhamdulillah. Kakati kyetwogera ne tanakahati al-ashjar bategeeza nti emiti gisemberaganye ne giyingiragana. Kiringa bona asimba ensego 2, omuyembe n'omuovakado. Kadde wange yabisimbako era nakulambiraba. Naye bwe gyakula emiti bwe giti gyakula gamba gyeyawudde. Ne gyamala tanakahati gyamala ne gisemberagana ne giyitamu ne giyisinganya amatabi. Ne gukula ng'omuti ogwa ovakado n'ogwa gundi n'ogw'omuyembe bw'obeere wala oyinza obutajawula. Negyeyitamu? Yes, negyeyitamu bwe gityo. Abalimi bakitegeera. Ng'olumu ogwakado kubako muyembe. Anti ngambye bw'obeere wala oyinza obutajawula, kitegeeza gyawukana naye ng'osembedde kumpi. So ne tugamba bwe batwe bategeeza singa Omuwarabu abakozesa ekigambo ekyo wa asluhu fi lugha lila aqdi. Naye ate bwe tuba tugenze ekigambo ekyo etana annikahu bwe tuba tugenze mulimi asluhu maanahu lila aqdi kiba kitegeeza endagaano oba okukola ekifundikwa. Thumma istu'ira liljimaa'i,
wal wat'i nayo oluvannyuma nga bwe kiri obusiraamu nti si bwa kwasanguza oba kuwemula oba kubeera kusaasaanya bigambo bitali bike bya buvunaanyizibwa ekigambo ekyo baakikweka munda bategeeza maatha liljimaa'i wal wat'i nga bategeeza bwetwogera ekigambo nikah amakulu agaba gafumbekedde mu kigambo ekyo mu ndagaano eyo kitegeeza ndagaano naye mubamu amakulu ag'omunda eri ekigendererwa ekikusike kyekyokubeera nti omwami n'omukyala ono baba basobola okukkirizibwa okweyawula ne babeera mu kafubo k'abantu babiri omwami n'omukyala ne basobola okubanga oba oliawo basobola okugjayo ebibala bwe njogera ekyo kitegerekeka ye mwami n'omukyala mu kisenge ne babanga basobola buli omu kubanga ali open eri munne mu nsonga zonna kiba bategeeza ekigambo nikah wa yusamma al-aqdu المعروف بين الرجل والمرأة باسم النكاح era tukiyita endagaano ekimanyikidde wakati w'omwami n'omukyala mu mbeera y'obufumbo lima fihi min dammi ahadi zawjaini ila akharin shar'an olwokuba mulimu okuba nti okwegatta wakati w'abafumbo ababiri omwami n'omukyala nga bayise mu mateeka amatuufu ag'eddiini oba amateeka amatuufu shar'an imma wat'an either mu mbeera y'okwegatta wa imma aqdan oba nga bayise mu ndagaano okategedde bulungi wannikahu istilahan awo mu lugha tuvuddeyo bwe tugenda mu irimu basajja abakugu ba irimu eya fiqh abatunyonnyola ekigambo istilah abatunyonnyola nga batematema ekigambo kino mu mateeka agambye nti yuqsadu bihi aqdu zawjiyati sahih babeera bategeezaamu endagaano y'obufumbo entuufu alkhali min almawani'i etaliimu birumira etaliimu biyinza kusazisaamu bufumbo obwo walau lam yuhsalu dukhulan wala khalwa newankubadde nga wakati w'abombiriri abakola endagaano eyo tewasangiddwawo chance tewafuniddwawo mukisa gwonna gw'abantu bano babiri kubanga basobola okusisinkana oba basobodde okwegatta ekyo nno kirimu amakulu ekitegeeza nti annikahu ala al-bu'd gituba twogerako awo bwe tubanga abantu babiri oli ali mu America oba ali mu kitundu kyonna ekyensi nga basobodde okubanga bayita ku mikutu emigatta abantu emikwanira wala naku kino kibeerawo nnyo ne bawasagana oba ne bafumbiriganwa omwami n'awasa omukyala oba omukyala n'afumbirwa omwami naye nga bayise ku mukutu omugatta abantu bano bategeeraganye nga bayise ku mikutu egyo era ne bafuna okukkaanya n'okumatiragana naye ekikolwa ekyokubanga beeyawula bombi omwami n'omukyala oba mu kusisinkana tekinnabaawo Allah najjaagera omu ku bombiriri n'afa naye jjukira endagaano aqdu sahihi yamaze okukola ki okuluma abantu bano bombiriri basikiragana yenna asooka munne okufa asikira munne newankubadde nga tewasangiddwawo okwegatta tebazadde kaana tebeeyawudde nako wadde omulundi n'ogumu naye ng'endagaano yaliwo mu mateeka amatuufu obusiraamu tugamba abantu abo basikiragana fakharaja bisahihi nikahi lfasidi akagambo sahihi kali olwokuba kazzeemu kitegeeza nti buli lufumbo bwonna obutali mu ndagaano ntuufu egoberera mateeka obwo bubeera bufu wabitaali kitegeeza tewali buki busika wahuwa makhtalla shartu keeka akaba kabuzeemu mu bimu ku byetteeka ebirina okubeeramu kama naaqada ala mraatin biduni waliyin ng'oli akeera enkya n'agenda agamba nti awasizza omukyala biduni waliyi naye ng'ate yamwewadde bwewi nga tewali amumuwadde omukyala yakkiriza abo nno be bangi ku mulembe guno balinamu akagamba nti neetegerera oluusi nebukufumbiza ne bebifumbiza okitegedde n'amaliriza ng'ali mu bufumbo naye nga tewali yamugabayo onkategedde bulungi wabula ye yeyeegaba nze neetegerera yeyeefuula waliya yeyeefuula waliyuwe ate nga ye the same time ye mutazawija ontegedde bulungi yawasibwa ate yeyeegaba bwe kiba nga bwekityo mu bufumbo obwo olimu munnange bubeera bufu obusiraamu bubusazaamu
وخرج به النكاح الباطل ولن يسجز أنت وبفومبو ببوساز الزام وهو ما اختل ركنه obufumbo bwonna obuba butajjudde empagi zaabwo empagi z'obufumbo nga tezijjudde tezituukiridde kiba kitegeeza obufumbo obwo buki kaman aqada ala dhati muharramin alayhi ng'omuntu okuwasa omukyala oba okulyokkerinca nandi yawasizza omukyala naye nga kwewasizza ate takkirizibwa kukola ki kuwasibwa aw ala khamisatin oba oli naabanga ayina bana nagatako wokutaano fahadha alaqda yani fahadhani alaqidani aw alaqdani la tawaruthu bainahuma tebesikirawo awo tewaliwo busika wakati waabwe mbere kubanga obufumbo balimu bufu empagi z'obufumbo zimanyikiddwa baina alulama man yaqul annaha arba'a wa bainahum man yaqul annaha thalatha eri abagamba nti ziri nnya eri abagamba nti ziri meka ziri ssatu walladhina yaquluna annaha arba' فإنهم يزيدون المهر يجعلونها ركنا ababaga nti ziri nnya bongerako amahari nga bagufudde ki empagi naye ng'ennya ze tumanyi essatu ze tumanyi okusookera ddala kye tuyita almutazawijani beba fumbo ababiri omwami n'omukyala alladhina taradaw bainahuma alladhina taradaw bainahuma abo abasiimaganye wakati wao so si kyakubeera mbezi mwami na musajja nti bagenda bafumbiza naye nga tewali okusimagana wakati wabaki wabombiriri obusibu obufumbo ekyokubiri ashahidain adilain abajulizi ababiri abeesigwa ate nga musirimaini n'ekirala nga basiraamu ekyokusatu al-ijabu wal-qabul yani lafdhu sadir min al-wali okategete bulungi tulina okufuna omuntu agenda okukkiriza agenda okubaawo okuba nti bwatyo akkiriza okuwa oba kukwasa muwala we ontegete bulungi yes kitegeeza egenda kuva mu waliyi zempagi ezo ssatu eziyimirireko obufumbo singa otakakasa nti kwezi essatu zetwogedde tewali esangiddwa oba emu ku zo nga teriiko manya nti obufumbo buliko question mark eddene naye ogamba ekiganda bali bamere kudda anti bintu byonna basobola obikola babeerira omukyere gwabwe omukyere osobola okugulya soda musobola okumunywa tebajja kulondoola tekijjaawo bufumbo kuba nti buki bufu okategedde bulungi gwe bwokola ekiri haramu ne bwoba okiyiriza otya ne bwoba nga yambadde golodi ne bwoba ogabye golodi tekijjaawo kiri kyokoze kuba nti kiki kifo naye fannikahu sahihu sababu min asbabi al-irthi bayna az-zawjayn kati no ofumba buba butuufu nga bulimu ebyo tukulembezza nsonga egenda okuleeta abantu bombiriri ono mwami n'omukyala okubanga basobola okusikiragana min al-janibayn ku saidi zombi omwami bw'asooka omukyala amusikira omukyala bw'asooka omwami amusikira famata aqida rajulun ala imra'atin singa omusajja awasa omukyala namusibanika tukita kusibanika aqdan sahihan khaliyan min almawani' ash-shar'iyya nga musibye endagaano oba akoze endagaano entuufu etaliimu mateeka ga sharia we gakukwatira onkategere bulungi agambye nti mutawaffiyan li shurutihi wa arkanihi kana dhalika sababan litawaruthi bainahuma nga atuukiriza obulombolombo n'empagi eyo nno nsonga egenda okubasembeza okubanga bombiriri basikiragana fa idha mata ahaduhu zawjayn omu ku bombiriri singa afa walau qabla dukhulin newankubadde nga tebanaba kusisinkana mu nsonga za bufumbo warithahu al-akhar munnamukola ki maanahu lam yadhuqu ahaduhuma ala usaili ahadin au usaili ghairihi ng'omu ku bombiriri tannaba kubanga atestinga ku mubisi gwani nga nabbi we yakayita kabisi so li'umumi qawlihi al-haqq subhanahu olukuba Allah subhanahu wa ta'ala ku bujulizi ku nsonga yagamba walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna
walad bakyala bammwe babeera bafudde mulina half y'ebyobugagga byabwe naddala nga bafudde nga tebalese mwana ng'omusajja bba w'omukyala oyo Allah akuwadde half y'ebyobugagga kitegeeza nti omukyala oyo tomulinaamu mwana ate era talina we yasooka kufumbirwa omukyala oyo teyafumbirwa kuwa Sulaimaani omukyala oyo aliwo gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam azanti sebo ya akhi inda kasalija maana alam khalas so omukyala oyo wati yafumbirwako walala naye nga aliwo ng'owatu muzadde mwana kitegeeza nti omukyala oyo agenda kubanga bwoti ofuna hafi y'emali naye bw'abanga yasookera ewa Sulaimaani n'azaalayo abaana ate gwe Muhammad n'omufuna ontegedde bulungi ekitegeeza nti abaana bali bagenda kukusalako omugabo wadde tomuzaddeemu baana wadde omuzaddemu bagenda kukusalako omugabo togenda kubeera muhafu Allah agamba ku bujulizi ku nsonga eyo fa in lam yakul lahunna walad singa bakyala bammwe babeera tebalina baana falakum arrubu mimma tarakna olwo mugenda kufuna kimu kyakuna kota y'ebyobugagga byabwe bibaleseewo naye nga mugoberera bino min baadi wasiyatin yusina biha aw dayn mwena mala kujjamu bbanja na bisuubizo walahunna rubu namwe abakyala Allah bawadde omugabo gwa kimu kyakuna mu maali z'ababba bammwe mimma tarakna walahunna rubu n'abakyala Allah bawadde eyo dhamiru ya lahunna ogitegeera yani jamu min an-nisa agenti walahunna rubu mimma taraktum n'abakyala abo balina kimu kyakuna mu abasajja bimambulese elam yakul lakum walad bwe mbanga mufudde nga temulina baana mu bakyala abo oba mu bakyala abalala abatali abo muyinza okuba ne bemwasooka okuwasa ne mwawukana naye nga mubazaddemu ebibala okategedde bulungi n'olwekyo balina nabo kimu kyakuna fa in kana lakum walad bwe mbanga mulina abaana mu bo oba mu bakyala bali abalala ontegedde bulungi falahunna thumunu mimma taraktum nabo bakendere ku mugabo kimu kyakuna kyawuzibwemu emirundi ebiri bafune thumuno kimu kya munaana min baadi wasiyati naye temwerabira nabo bennyini balina okulindiriza emaali esokejjibwemu ekisuubizo tusuuna biha mwe basajja oba babba baabwe mulese mukoze eki mulamye au dainin oba ebbanja eri babanjibwa ekyo oba takikiriza ekyo olwedde etteeka liba lirumye n'ekisembayo hadithi waruwiya agamba nti warawa alqamatu bun qais rahmatullahi alaihi alqama atubuulira ebigambo bino ng'abijja anna ibn Mas'ud abijja ku ibn Mas'ud sahabiyun jalil mono go bali bagenda okocha oba abana ibn Qais na yumkana abuna huwa nafsu anti wala manya gojjukira byafa byedda oyo muveko almuhim nahnu ana alqama rahmatullahi alayhi anna ibn Mas'ud yabiyalete bigambo bino ngabijja ku ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan Ibn Mas'ud yabuzibwa ku musajja awasiza omukyala walam yafrid laha sadaqa naye ng'omukyala oyo oluvannyuma lw'okumuwasa teboogedde ku kikwatagana n'amahale lam yafrid maadha sadaqa amuwasizza naye nobukyaliyo munnange obufumbo nono sinabadda anti kati ffe tuli mu kibuga abawano mu Kampala rukuza amanyage n'amahale abawano mu Kampala naye abewala لعل هذه الأحوال يعني متأكد أنها موجودة جنزيري سبو mama semugenza nambo tumueleza salamu inshallah manyi ko ali abera awulira sakallahu khaira banagala maisha nambo bana benakuzino naam so kakati omukyalo bwabanga yagenda mbufumbo naye nga amahali gete yagategeera ng'omusajja tiyamubulya amahali kiga agenda kumuwa tibagoogerako walam yadkhul biha hatta maata naye omusajja mu butuufu amahali tibagoogerako naye ng'endagaano y'obufumbo yaluma ate kisebo kisoboka naye olenzoga nti ebyamahali tujja byogera tusooke endagaano tujja kubyogera afterwards sebo nakati kisoboka
ate singa idha hammat bihi wa hamma biha wakategede bulungi wala kad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih katwe tugamba nti singa buli omwe agudde munne olulenzi lugudde omuwala n'oluwala lugudde omulenzi okitegedde waliwo batatunuulira ne basala okwanguya ensonga zikoleki zitambule naye kati ebyamahali tujja byogerako nga tuli babiri naye ne bamaliriza nga tebagogeddeeko fawaka haditha omwana lugamba ofaaki fawaka haditha بأن مات رجل قبل دخول بها omusajja nafa nga teyegasseeko na mukyala we onkategede bulungi naye ate nga n'amahali gennyini yali tannagamukola ki tannaba kugamuwa kino ekibuuzo kibuuzibwa ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yaddamu ati faqala ibn Mas'ud yayogera n'agamba laha mithlu sadaqati nisaiha omukyala oyo afuna amahale agafaanagana era agenkanankanira ddala ne bakyala banne mu kitundu ekyo ge bafuna oba kategede bulungi ozi mwabe muyenga abakyala bammwe bwe babeera bagenda okumuwasa amahale genkanaki hijja khalas kati abakyala bemuyenga bonna buli yenna abafiiriddwako bba nga amahale gabadde tegannategeerekeka tebagateesaako naye nga tujja gateekesako luki oluvannyuma nekisangibwa nti omusajja afudde nga amahale ago tegannakola ki tegannatuuka gye galina kulaga kitegeeza nti omukyalo oyo tutwa hijja agenda kuba amahale gaki lianna hadha huwa aktharu muhuri nisai hadha albalad kubanga ago ge mahale abasinga obungi abakyala abasinga obungi mu kitundu ky'emuyenga ge bakola ki tubadde example bawonyerwa kufa kwa sekankata sekankata ali ateekulira agamba awunawo mu Qur'ani rahmatullahi alayhi wa rahmatan ya rabbi yagamba na taswa kusonda ya salna amahali gasalire ddala nagamba niona awuna kali zikambolite oyo mwongereko sebo hadiya jiri bajji basome biidhinillahi sokogera ku mahali basoka bakoleji bajje basome oba oli awo mahali gakoleji gana linnya omuwendo kyava gamba nti la waksa wala shatat bwemba mumuwa mahare ate temugapimanga la tu'tiha khasara temuletera kuba nti akola losi mahare gayina okufuna kyangeji musajja gyafudde ne bumuwayo miliyoni emwe mumala okategede bulungi hijja si ya miliyoni 2 namuga nti abiri gonna gaki mumuweeyo 2 oba muweeyo emu ndaba tebabyogerako nedda la tu'tiha la aksa temumuletera kuba nti asalwa mu mahari gabadde alina kufuna ontegede bulungi wala shatat ate era bomba mumuwa ate temusukka ekkomo temumulalula mumuwe yani jaluha wasata mubeere ba mu makkati ontegede bulungi temugamba ati kakati muwe hijja 2 engeri gyali nti amahari tebaali bakola ki muwe hijja 2 eno neyo mwaka ogukola ki ogujja nedda fahadha tafrit orobo susizaki ekkomo nekisembayo wa alaiha al-idda omukyalo oyo aba alina okutuula idda ikraman limauti zawjiha nga bwakuta amahali akkirize n'okutuula idda ey'ennaku emmeka si kutandikira kusaasaanya kunoonya haja ddawo yannaku naku meka nkaaga walla kye شهرين لا 4 أشهر 4 أشهر و10 emyezi 4 zennaku 10 zennaku 10 nga mwatano zibe 15 myezi 4 oba 13 so wala hal mirath era omukyalo yaba musika obusika bwe tebubaliddwa ku mahali gawereddwa eri haqiye kiri kirala okategede bulungi then nakumawo ate ku maali nafuna haqiye ey'obusika faqama ma'qil omu ku basahaba abaliwo mu kaseera ako yayimuka ayitibwa Ma'qil bun Sinanin al-Ashja'i n'agamba atya faqala qada bina rasulullah sallallahu wasallama fi raw'a binti washiqin ngawo bujulizi agamba nti enambula eyo gy'olamudde nabbi sallallahu alayhi wasallama yagiramulako ku muwala ayayitibwa
بنت يعني بنت واشق في معنى في يرع في بروعي بنت واشق ومولا يجوا بروعي بنت واشق نبي صلى الله عليه وسلم يملا ملكن مليمو امرأة منا يري مشارا وانغال يمبو مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود ngajola mudde enamla yini jola mudde ye nabbi bwatu yagira mula ate munange ne kiwenye sanyu ibn Mas'ud olwennamuleyo naam pale FM kumusango tuzimenda ekola eriyo mutwabijo tuyebaza banange mena abashe ku media ku pale FM program ya fe manya usilam twatulide ko zimu konsonga ezibira ko obusika okuberanga butufu Sheikh Ratarikira ku nsonga egamba obufumbo senga mubeeranga abantu mwafumbegano mu nfumbegano entuufu nga buli bakikaba kitegedde n'abantu bakitegedde eriko buli kimu amahali n'ebisigadde mwe ebisigadde omukumwe kasitafa asikira munne n'ebino ebyagudde bino era bw'ofa omusajja bw'afa oba oviiriddemu awo olina kunoonya gye wava n'obeera nga oddayo oba tolina maali nagyogenda kufuna ku muntu oyo